gavumenti yataddewo ssente ezigenda okulaba nga tubaweereza amasannyalaze ag'obwereere mu ababadde ku miti gye giyita nga temusobola gayingizaamu. ng'ojja kukola kintu kimu kyokka kuwayalinga nnyumba yo, gavumenti ekuteekereko mita, ekuteekereko amasannyalaze. Tukola omulimu ogw'okulunda ente z'amata, naye ekikulu ennyo n'okubreedinga, kubanga bwe twatandika omulimu gwasooka ne gutumenya nga tuteeka ssente tezivaamu bulungi, naye ne tumanya ekizibu ekyali, ng'era abawabuzi batuwabula ng'era n'enkola eza pulezidenti okugamba tukolere productivity. Ekyo nekiteekako nnyo essira. Bwe nasooka nendeeta ente tezasooka kukola bulungi nessaggwamu maanyi, era olumu nayita ne ku minisita oyo nga nkyaliddeko ne mugaa kati nze erinnya lye njagala musinga okumpita buliida, njagala kukyusa musaayi gwa lulyo gwe lwetulina muno, nti abantu bwe bajja mu mulimu basobole okuguteekamu ate bagufunemu. Emabega si bwe kyali nga abantu balina ente za lita 3 lita 10 nga nenaati zine beekola obulungi n'egimuwa emulema n'okulabira n'agitunda. So bwe twatandika ekyo abantu bajjoolidde basanyufu, kubanga nze bwe ntuula mbagamba nti tulina okutunuulira kye bayita cost of production, ekintu okusobola okukifunamu ssente. Ne bagamba ne bw'onooba n'ente n'ogiriisa otya nga si musaayi mulungi tejja kusobola kuwa mata gamala. Kitegeeza ki? Ekibala ekyangu kiri nti ffe tugimanyi nti ente enkulu kiro 5 ba 4 erya kiro nga 2.25. So bwe tugula kyemwana bituwa ente bimalawo nusu omutwalo gumu. Kati ente yo singa ekuwa lita 10, kitegeeza tunoonya what is the cost of production. Lita yamala tugifune ku sente mmeka, kitegeeza tuba tugifunire ku nusu 10 omuntu atafunye magoba. Nze nenvayo n'enkola egamba nti katubreeding ente zino tukagane ne international standards erisobola okuwa lita 4 oba 5 batambudde mu kirabyeko, naye kati ffe we tuli tumuli mu generation ey'okusatu kye tuyita F3 ente esobola okutuwa lita nga 3. Kinaategeeza ki? Nti bw'erya omutwalo gw'essente kitegeeza amata agafudde ku nusu 3.35. Mu mbeera ya bulijjo n'omuntu atasobodde kugenda kwajinga value akyali wansi, kitegeeza nti bw'afuna lita 3 n'amata n'agatunda nusu 10 alina emitwalo 3, so nga ate yataddemu mutwalo. Ekyabantu bangi badde bagamba obulimi tebufuna, naye tebaagala kufaayo. Omuzungu kyeyandiise nti attention to details. Buli kimu nga bw'olina okikola, kubanga bw'ona okolako ekimu tojja kusobola kukola ki kuganyulwa. Materials batwala ekapeeka okukola tayuzi, naye bunaanyizibwa bwa kampuni ekola minerals okukola ekkubo abantu bayitemu. Togenda RDC okutandika n'enkya bajja kulikola, bajja kusooka yingiza okujja minerals bakole ekkubo abantu bayitemu. Ekyo tumaze okusookera tayuzi. Tusanyusa nnyo okulabika nti okukola NRM, kubanga abantu balina ebizibu byabwe, naye nga ono omwana wange tabisobola mutuumu n'omulala, naye katikoze okuva lwayingira mu ntebe namanya bumanya nti NRM egenda kutereka, kubanga nze nyabo nze Haji Abada Kuloba nze nayingiza mu 71 nayingira wane wange, naye okuva lwe namuyingiza mbadde siina kye nali nfunye kwogera, naye olwaleero kenjogeddeko naawe maze okubeera nga ndi muntu w'emyali sijja kwogera bingi.